Yes, ngowe bagamba nti gwefuna mukwano gw'osirike Rema ne Dr. Hamza omukwano gw'atambuza akanaginagi nja kubanga gonna ngakuwa ate ye Banjoman munange yeekokodde nti Ddogo lisuuse mu bizinesi ndowooza byonna nja kubanga mbibatuusaako atunnyonnyole bitya. Ate abakyala bavuddeyo munnange ne basanyukirako Teddy Bugingo bamugambye nti maama w'okutenyweza tota byonna awo obutereevu mu maaso awo nja kubanga mbikutuusaako ate munnange mulowooza maama Nicole taziza omuliro ate ye mukwano gwe yeeyongera okulumiriza nti gwe maama lwaki ovaayo nga muwala wo yakkiriza nti byonna bituufu. Byonna mukwano tujja kubanga tubikuwa ate abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubanga bawabula maama Nicole ate abamu nga bagamba ki abamu nga batabukira ate Akram byonna butereevu waneeno nja kubanga amawulire nga kutuusaako tugalina mu bungi nnyo naye nga munnange kyensobola okugamba nti oli ku NCK TV Muganda tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga anti munange lunaku tuli ku lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi ziri 9 mwezi gwa 10 mwaka 2024 anti leero independence munange nga tweyongerayo akatandike n'abagala n'abaffe ababiri Dr. Hamza Sebunya ne mukyala Rema Namakula bano bali mu mukwano gw'ekimemmete laba bwe beetunuulira naye nga bano babadde ku culture my pride era mu maaso walabye balina n'abaana baabwe nga beesaze gomesi bulungi era waliwo we tulabye nga omukyala Rema Namakula ng'ayigiriza abaana be engeri gy'owaatamu emmere ogifunikira otya bannange ogifumbya otya bino binyuma kasita obanga olina omuntu gw'oyagala love ye batunuza bano nga w'obalaba ffe tubaagaliza birungi byereere era tugamba nti Mukama abatemera amakubo obulamu bubatambulire bulungi nga tuvuddeko omwana mulenzi Banjoman ono nga muganda wa Bobi Wine afuddeyo n'akola akatambi n'agamba nti bannange eddogo lisuuse nti mu bizinesi mujjudde eddogo nti abantu baloga ebyaddala era nti woba nga tunafunako experience eyo mbu tosobola bitegeera bibino leka tubuulire biba bitya eddogo mu bizinesi eddogo mu byenfuna eddogo mu byenyingiza eddogo mu bizinesi banango baaliwo ka video kenkoze ne mukawuliriza mwandiwuliriza ka video kano nnyo be attentive kubanga bangi nnyo bateekeza advantage mu bantu abali hopeless abantu abali needy ne bateekinga advantage nga babayingiza mu byeddogo nti bagaggawale mwegendereze nnyo abantu ayinza okujja n'akugamba bizinesi ebadde siranye nti nina nno gwe nina okubuulira waliwo omuntu eyo asobola okukyusa ebintu waliwo omuntu eyo abo babbi singa be basinga obugagga mu nsi muno singa be basinga obugagga tewali creating sente out of nothing nazikwata nazikuwa tewali agenda kugamba muleeta bakasitoma mpisa zo your service and those characteristics ezireeta bakasitoma abo be bagenda okuleeta bakasitoma tebakubbanga katonda ali ogu fukamira osabe katonda togenda na wa musumba tewali akutuukirira wa katonda gwe weetuukirirayo katonda talina bulooka owulidde togenda wa musumba togenda wa muwalimu togenda wa kwata obaosaba Allah obaosaba kimu bwetowaze weeyise bulungi beera focused zino nno ze zimu ku nsonga oba oli awo mbadde mbagambye nti you should trust in one true God Allah erinnya lyonna ly'omuyise kasita abeera katonda omu munaasasira wenkoledde n'ebisikiridde empewo yanfuukidde empewo
ate ninamu kasayinanses okitegeera. Mbadde nkugamba singa abalogo be basinga obugagga naye munange tubalabanga nabo oluusi bayagayaga. They are just playing on your mind. Don't accept it. Do not accept it. Tuwulira mbu amayembe gamala ne gano n'ebintu byegagabi ebyo nabyo tubiwulira buwulizi ye experience gye wandyagadde okufuna ate tuwuliramu nti mwana wattu tulumuganoneramu n'obulamu okitegeera. Tewali kintu ku nsi kuno kisinga bulamu n'ebyobugagga byonna byonna bye tukola tebisinga bulamu. Waliwo gwe nawulira agamba nze njagala ssente n'okusinga obulamu bwange. Teri kisinga bulamu ekyo kyogera butamanya kuba bwe butabaawo munange ssente bayina mugaso kubanga obulamu buba tebuliiwo. Toddamu kukkiriza bantu to take advantage of yourself. Kati no ne kano kawulire bw'oba otandise okukola ng'okola ojja kufuna ebikudistractinga. Bakochi b'omupiira abamu batendeka abasambi bastrike nti bw'atuuka ku goal agamba create your inner voice, create the inner voice that will tell you keep the ball on target, keep it cool, relax, keep the ball on target, keep it cool, keep it down, oleme gukuba mbanga, oleme gukuba wero bakikusamu eddoboozi, keep it down, come on, keep it down. So now mu business bwoba olaba ng'olina distractions abakutwala mu ndongo okudigira, abakutwala mu masaba, keep it cool, come on, keep it cool, keep it down, relax, focus, relax. Embeera ejja kuyamba mu bulamu buno oba oli awo kyokola okifunemu. Kyokola kubanga bagamba ddingana amawolu yagajjamu omukkuto. Kyokola ojja kifunamu. Plan now. You have no any other time. Thank you, Banjo man. Ndowooza obukodyo mubuwulidde yeyagezezaako kubanga atangaaza obanga wafunako obanga ofunyeko abantu we batyo mu bulamu umanye nti ekintu kino baali bakimponerangako. Ate munnange abakyala bavuddeyo kubanga basima televijingo ne bamugamba maama wookute weewo nyweza nati ke kaseera omusajja ono okubanga addamuko ku magezi bibi. Taddi bujingo wafunye ku kyokulya bakuwa olye ebintu beera eri ng'obizigira mu bayina okyula mpola buli zziga lye wakaaba lirina okusasulwa ova ku mukyalo omukulu nambeemu bamukaabya. Ate ensonga za Pretty Nicole, mama wa Pretty Nicole awanda muliro ayogedde n'ebisongovu naye ng'ayogerera bano ng'oyinza okugamba nti oba tebabeerereddewo omwana we mu bulamu. Tugenda kusirika nga mutunyigiriza ebbanga eriwera. Omwana waba yavaayo ewammwe n'agamba nti kaakomewo ogw'omusango. Bw'aba yabavaako n'agamba kadde yeekolera ebibyo ogw'omusango. Mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ebweru akole. Yakusaba omufunire connection. Yakusaba ng'ayagala okgenda okukola. Wamugamba otya? Tewamugamba nti nkufunire omulimu ogw'okwetunda. Gwe mwennyini wagamba Pretty nti nkugobereko jeno mu America otandika okwetunda. Olowooza tetubimanyi bwe tusirika. Byonna byoyogera mbimanyi. Olulala wali omugamba nti jangu obeere ng'okola ne Dr. Sefuko mbuna ofune zi likes ng'eza dushi. Kati dushi tomulaba. Kiriza Dr. Sefuko amagezi gonna gozoowa Nicole magezi mafu musajja gwe. Naye byonna mbadde nga mbiwulira n'ensirika naye mpita mu siru. Byonna obimanyi n'engeri gye weekazaamu nze nkumanyi bulungi nnyo. Limba abo abatakumanyi. Buzabuza abo abatakumanyi. Maama, bwe muba mwayamba ne mutwala Nicole ku ssomero temugamba mugenda tupamira bupamizi. Mugenda kutunyera bunyezi. Ayogedde ebintu bingi. Abamu ne bavaayo ne bagamba nti omukyalo ono yandiba mutuufu. Abamu ne bagamba nti akisuusizza. Bulijjo nze omu ku basinga okusaasira omukyalo ono. Omwana we buli lwabaako ebyembyo ne byakola. N'atulaga amabina mu vidiyo ng'ali bwereere n'olowooza ku nnyina n'osaasira. Naye kati tukitegedde nti ekkerenda liva ku lubaya. Connection z'omusabaawo omwana wo naawe kennyini tosobola zimuwa.
ebweru gy'osaba batwale omwana wo naawe tolinnyangayo era naawe tosobola mwetwalira teri yamukuzaalira mulekerawo okubikkiriranga abaana nga balina ensobi ze bakoze yimirira ku magulu gabiri ng'omuzadde onenye omwana gy'onaakoma okudifendinga omwana oyo ow'emyaka emito naye ng'akola eby'ekintu ekikulu katulinde gye binaggweera ku poliisi wabadde osirise nga tolina kyonyega nga wenna oli mukkakka mu muzibu kati olaba gwe omuntu omukulu eyandigayidinze omwana olw'ekyo kye yakola ate ovaayo mudifendinga kati olwo omwana singa abeera yeekubye mu mutima olowooza tatandikira we yali yakoma bagenda kukusiba ebintu byonna ebiyingiddemu amateeka obigendanga mpola nnyo ate yiga okuwabula n'okunenya omwana wo ng'akoze ensobi mu kaseera katono nnyo akatali keewala twanira Pretty Nicole abadde alina amatako agaasaamiriza buli musajja nga gaweddeko wama mujje mbaguze ebirungo by'omu kisenge n'ebyomubiri mazzi gamansuka kugejja kukogga kusala lubuto kusitula bbere kitumbwe kabina n'ebirala enamba eri ku profile imagine ate yanti kaduuka agamba maama mutuufu era nti niwandibadde ye yandibadde ku sayidi y'omwana we Maama Nicole ekintu ky'okoze ndi mabegawo n'abazadde abalalira kye bandikoze naddala omuzadde ku mwana we osobola okumudifendinga publicly obutamuleka kulowooza nti ku nsaaliko bw'omu naye njagala okubuulira Maama Nicole omwana yenna bamugunjula kuva ku myaka 3 in fact giyina kuba na myaka 2 kubanga abaana bakola ensobi bakwata mu byokya ne babatega kando okusobola okumanya nti awo wookya tebagendawo nti abazadde batandika okugunjula abaana nga baana bato ddala era omwana bw'asukka emyaka 13 ng'akulemye oba tokyalina ky'osobola mmukolera Maama Nicole buli muzadde gw'olaba wano ayagala omwana we naye njagala okubuulira kino omwana wo obulamu bwe buli public Nicole gy'avudde okutuuka w'atuuse ensi ebaddemu ng'emulaba ne bw'otuula n'ogezaako okudifendinga her life has been public until today era abantu bamulaba ensi emulaba naye nnyina ekintu kye ngenda okugamba ng'omuzadde okyalina omukisa gwe nga maama we asobodde okumudifendinga mu buli nsonda yonna ey'ensobi ze okutuula naye n'omukakkanya n'omugunjula okugunjula omwana si kuba kiboko kubanga oyo takyali myaka gikubibwa mbooko kati yonebwa omukuba oligwe nga maama we okimanyi asobola n'olukuddiza naye okyasobola okutuula naye n'ofukamira mu maaso ga Katonda ate era n'oyogera naye ng'omuzadde yenna bw'abeera otherwise oba tokikoze kati nkukakkasa ensi egunjuza bumalirivu tolaba nti okoze video ate abantu babeera mu comment section ne bagamba nti maama ye maama mama thank you for standing with your child ebyo babyogerera wano naye omwana wo bw'anaafuna obuzibu obugumidde kubanga agenda kubufuna kasitana asigala nga takyusizaamu mu nneeyisa ekyo kyo ateeka okufuna omwana w'obulamu bwe buli wano ku social media wa public ky'oba omanya naye njagala okutegeeza nti ekizibu kyonna kyagenda okufuna kijja kufundikira naawe era buli muntu agenda kuddamu atunuulire ggwe kyonna ekinajja nga kimuteganya nga kinene oba kirwadde oba lubuto buli muntu ajja kutunuulira ggwe kati nga bw'osazeewo okumudifendinga mu nsobi ze mu public then tuula naye before it is too late chance ekyaliwo talina wamuluma talina ki nga bw'osazeewo okulaga nti ensobi ze ogenda kuzikweka ku myaka emito kubanga teri mwana muto ayingira mu kudeetingira basajja baana bawala oba biki oyo omwana wo tugamba mwana muto naye maama bw'abanga omwana w'oyo gw'oyagala ennyo byakola yabikoppa ku ggwe then talikyuka naye waabanga byakola yabiyiga buyizi nga teyabikoppa ku ggwe
Nicole asobolera ddala okukyuka ate era ekigenda okumukyusa ggwe naye bwe bibanga biviira ddala ku ggwe tunkana kintu kyo kubanga okkiriza obeera against the world oyimirire n'omwana wo mu bubi ne mu bulungi n'ebinaddirira obirinde nga bonna abaakugambye nti dda ku social media oyogere tokyabalaba. A word to a wise parent is enough. Receive sense, my dear parents. Abaana mu bagunjule nga bukyali unless nga bye mukola babirabira ku mmwe. Bagamba nti abuulira omugezi tamalayo naye byonna nga bigenda mu maaso. Maama Nicole yayogedde ebintu bingi naye mukwano gwa Nicole yalemeddeko agamba byonna bye yayogedde bituufu nti era ne Nicole bamubuuzizza teyeewakanye. Kati olwo mbu maama lwaki ate ayogera ebikankana? Munanga ate ekyewuunyisa Nicole ekyewuunyisa ye teyabyegaanye ne maama we atamuweza kuko Nicole namugambye amasibye nakuwayiriza mukwano ne mugamba Nicole yogera amazima wemba nakuwayiriza munnange kyogere akkiriza nti saamuwayiriza byonna bituufu. Nagamba aja tineta naye netagase nduka agakola birthday boyfriend we bamusaba miliyoni 3 okufuna ruumu ogidecoratinga biri awo ayagala bintu bya bbeeyi ayagala tegetera ka boyfriend ke noyo nyina juzi wano bamugulira essimu kati mama yeewuunya n'ebyemmanyi bingi ze Nicole abadde nga mbulira everything about her. Nze ate nga nze simugamba byange because nze seesiga simala geesiga n'ekirala nze Nicole yasinga adda alina kyammanyiko singa yakyogedde dda ku social media n'abyogera naye talina kyammanyiko because even right now tamanyi the man I'm dating currently tamumanyi tasobola nafuna access ku ye wadde mweje emimwa gye gyalebera. Ate maama wanyiiziza nnyo nfa kyowolereza omwana ali mu muwabya ne bannange omukazi oyo ate bannange ejo nabadde ngenda kuba oyo simala maama Nicole oyo ejjo yabadde atandise akamanyiro ke namugaye tomumanyiira wewe ekitiibwa kubadde bannenya mumanyi omukazi omukulu kwe yagambye mugwe muwala gwe oli sitaani muno n'omuvaamu n'omuwayi singa ddiruwadde togisobola mwandigiwadde omuntu omulala. Webyo webityo webigenda mu maaso ate munnange obadde okimanyi ebya Passa Kayanja ne Papa Sidi. Munnange lwabadde nnaku lwa yesterday nalabye akatambi ngezizaako n'okukanoonya oba nakataddewa nga penga agamba mbu ebya Papa Sidi okuvaayo ate ndowooza mwawulira odiyo eyo nga bali ku ssimu n'agamba nti ajja kunoonya engeri yekwetonderamu omusumba nti simanyi yali anoonya empapula mbu bya bulimba. Mbu Papa Sidi yayogera ekyo mbu lwakuba mutabani wa pasita ono omwami eyafumbirwa omuzungu mbu yali amutadde ku nninga era mbu yamuwooninga yamukubira amasimu ng'amuwooninga n'amusuubiza nti wanaaba tavuddeeyo okwetondera pasita Kayanja mbajja munonayo Newcastle gyali. Kitegeera kakati mbu Papa Sidi mu kutya ennyo bw'atyo ne bakola ebyo n'agamba bannange nze mbadde nnoonya mpapula ngoba ku mpapula nammwe tewali bituufu. Ebyo penge yabyogedde era teyakomye awo. Waliwo post penge gye yakoze ng'akattiriza ekintu ekyo nti mbu abantu bano omusumba alina mutabani we agenda ng'atiisatiisa abantu aboogera ku kitaawe ng'abasuubiza obbano nayo abakomyewo naddala abo abawangalira emitala w'amayanja. Owaayi ekituufu kye kiriwa? Pasita juzi twamulabye mu kkooti nga bamuleese okufeesinga abo abamwogerako. Omwami waliwo omwami ali mu katambi oyo yavaayo n'atandika eyasooka okugamba nti kituufu nti Passa Kayanja yali amusiyaga. Abamumanyi bagamba nti byayogera bituufu era nalabyeko omwana muwala omu ng'agamba nti kituufu omuvubuka oyo yasomanga ne brother wange nti naye byayogera bituufu. Abaffe tukkirize kiriwa tuleke kiriwa naye nga byo gye tulaga tetumanyiiyo olugendo lwandibanga luwanvu nnyo
nnyo nnyini ddala. Oli ku NCK TV. Tuweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde nkomawo nabyo tova.